nkukulisaayo munnange mu bulango obwo n'okunywa kutuzzi okuwumula tekuba kutuuka munnange entuuyo zikala otambula munnange no tukyeyongerayo munnange wali era tukomye nga agezaako okunnyonnyolera omwana omuwala ono Tina engeri bbaawe omu ku basajja be bwe yali afaanana empisa ze yali alina engeri gye yali amuyisaamu naye nga teweerabira nti nno tuli ku mukutu baguyita Canon Media Uganda era nga wano akanyomero k'olimu bakayita Oluganda Makula nange muzira Fumbe Yosefu Kasukampanga naye ng'olunaku olwaleero neegattiddwako muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa Mulindwa Bulukani Munnagomba weewaawo lyali lisajja nno liwaddanga era bwe lyamalanga okugeesibwa ne liryoka lijja ne lyekubira nze mmome muwala abakazi nga tugumira ebizibu nno kale laba enkovu z'emiggo engabo enzira ogirabira ku biwundu engabo enzira mwana wange tombuuza lwaki nafumbirwa omusajja eyali afaanana atyo anti ennaku mufunza muwala guma kankutwale ogire nga obeerako nange nga bw'onoonya ekyokukola osobole okweyimirizaawo saako n'omwana we oyo afunye omuzira kisa omanyi ku kibuga abazira kisa babaayo weewaawo nga n'ab'ettima ye basinga Tina yeebaza omukadde Buyisi okubagira ekisa ekyenkanidde awo kino kyamulagira ddala bulungi nti ku kibuga temwalimu ga buggala gokka naye mwalimu n'abantu balamu ddala tokiiya naye lwakulabika nga yali akyali muto ebirowoozo bye byali bisinga emyaka gye bw'atyo n'afukamira bulungi ku maviivi n'agamba omukadde Buyisi nti weebale nnyo jjajja muto era okuva olwo yamweyitiranga jjajjaawe akawungeezi Buyisi ng'amaze okukakkalabya egigi yatwala Tina ne mutabani we ewuwe anti waali kinnya na mpindi bwe baatuuka Buyisi n'agenda mu ffumbiro akola ekyeggulo bw'amala okugawa omwambe n'akwata olwendo asena amazzi mu nsuwa naye nga nkalube nwa kye yakola kwe kulayikawo abagenyi be ne yeekuba nga bakyekubako enfuufu n'akkirira emugga akima amazzi ng'akomyewo yasuulamu eminwe nga giigyo mwe yassa obutiko obubaala eyo nno munnange y'emmere gye baalya kubandagaza nga bamaze okuwooma buli omu yagenda agalangatanye ekiwanga mu ngalo okuno kuba kwebaka mu nnaku ezaddirira Buyisi yabukeerezanga nkokola n'agenda ku mudaala gwe okunoonya omwana w'omusiraamu ababumaali sente oba waffe walusimbi tuyiganye okutambuza n'ovenuddeeri obasanga mu kibuga nno nga talina najja ng'ogenda weewuunaganyanga aliko emmanga obasanga n'ogamba nti omutusekawo nga wakati awo mu tawuni nga abantu babeera ku City Square awo olowooza kirira wansi abamu babeera bakolera mu nsawo z'abannaabwe tebayita mini price obasangawo nga bali awo waliwo nze yanyimiriza namusanga ku makya nanyimiriza n'asabayo 1000 kyokka ne weewuunya era akawungeezi olwakomawo ekintu kye kimu kye yakozesa ku makya munnange banzibyeko waleti yange okukakkana munnange namugamba wansabye ku makya olw'ensonyi munnange yayogera ebigambo by'oluyayi ize n'atambula nze munnange abantu abo n'olwekyo walusi yangamba ize oba kati kitegeeza ki nenzikakkana era nakkakkana nange nemweyongerayo kale katweyongeremu nnyina wa Tokiya ye yasigalanga addukanya gy'awaka omuyise obuyise bwe yasanganga Tina ewa Buyise yalowoozanga nti yali mukozi we era kubanga mu kukuuta obusefulya yali tamanyiiyo munne okukola emirimu obulungi n'eggonje bw'atyo kyamuviirako Buyise bw'omu okumwagala ennyo n'okumuyisiza ddala nga omwana we bw'oya n'olwekyo kino kituyambako era kitukubiriza
okubeera nti abantu wofuna ekyokulya obalawo omugaso n'olwekyo olina okubeera nga oli muntu mukkakkamu eri omuntu akuwa ekyokulya. Munnange nno omulabi wa Canon Media Uganda tukutegeeza nti eyesuula nayo bwe tutyo tugikubye oluku mu mutwe. Suula ebadde egamba nti mu nju temuba kkubo. Omwana muwala Tina bw'ati afunye obubudamu. Buli ayingira mu nju aba mugenyi ky'oba olaba bagamba mu kkubo mu nju temuba kkubo. Mu nju temuba kkubo nti olaba omuntu eyayamba Tina weewuunyi yali atambula na bibye agenda kunoonya kyakulya gye yamugwirako munnange. N'olwekyo nkwebaza okuba nga otugoberera ku Canon Media Uganda. Essuula yaffe munnange eddako essuula yino yakusatu bagiyita nkujjukiza nti nno Canon Media Uganda otusanga ku mukulu gwa Facebook teeka amawulire agakagwawo ojja kubeera nga ogafuna ate tusanga ku TikTok kossa ne ku YouTube ojja kubeera nga otufuna ate mu biseera ebijja tujja kubeera ne ku website ojja kubeera nga otugoberera kakkana buli kimu tugenda kubanga era bwe nkutegeereza nti bw'oba olina obulango bwo butuwe tujja kubeera nga tubukulangira era nga tujja kubeera nga tukulangira bizinesi yo tubeere nga tugikuba abantu mu maaso babe nga bagitegeera anti muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa ne muzzukulu wa Walusimbi Yosefu Sebagala Kaaso Kampanga tujja kubeera ngawo nga tukusoosootolera buli kimu n'olwekyo Oluganda makula mu butuufu Oluganda lwo makula. Omanyi natambulako mwami Mulindo natambulako n'engenda eyerango okimanyi nti nerango eyo boogera Oluganda okimanyi nti nerango eyo bakuba ennyimba z'omu Luganda nasanga nga bakuba ennyimba z'abayimbi bawano mu Luganda neŋŋamba babitegeera munnange nesigala nga nkyebuuza ekyo webale nnyo okuba nga otugoba bwetyo essuula ey'okubiri nga tumaze ogikuba olukumutwe ewedde Tina afunye omubudami. Essuula ey'okusatu nno gye twanjudde munaye bagiyita nkedde bukeezi. Akageri ke kiri nti nno omugenyi balugera batya omugenyi omuyita jjaavu n'olwekyo omugenyi waffe muleke naye atuyisizeemuuko wano eno kweno essuula wanaaba akomye wetunaabanga tutandikira n'enjuba yiiyo egolooba eyagala okweriira ku biwata. Omugenyi wange tuyisizeemuuko awo munnange. Omuganda agamba bagamba batya? Omuganda agamba anaazina takumba ne gw'onaatuga toba kantumbwe. Tutereere bulungi nnyo ate tusobole okubeera nga tutambula. Nkedde bukeezi y'essuula gye tugenzeeko. Uganda yakumeka? Ssuula yiyo yakusatu munnange. Mwana muwala Tina afunye wayegeko oluba. Egamba bw'eti nga Tina amaze ebbanga ewa Buyisi era ng'anoonyereza omulimu ebbanga eriwera kyaddaaki yafuna akalimo akokolako. Manyi bw'ojja mu kibuga n'ofuna akalimo kibeera kyanjawulo ate omulimu tegifunika naawe agufunye n'akusuuza bw'oba tokola akwetamwa ne waba wa Luganda wanaafunye. Agambye nti nga Tina amaze ebbanga ewa Buyisi era ng'anoonyereza emirimu ebbanga eriwera kyaddaaki mukazi wattu yafuna akalimo kaali kalimu kyako emmwanyi ku kyuma kye baayitanga ekyakakutakamu n'alonda emmwanyi n'azimula. Ssente ze yafunanga ku mulimu yayawulangako ezimu n'azisiba ku lwayi ate endala n'aziwa Kamusoza zimuyambeko mu kugula emmere n'ebyendya ebirala awaka kubanga nkwatiraako tebufuuka bumbowa olwo nno lugero. Omanyi omukyalo ono yali mugezi nnyo osanga oli omuleese mu kibuga omugudamiza naye nga akasente kafuna amaze ofuna akalimu naye nga buli kasente kafuna yeekuniza bwekuniza. Abamu beefuula kyetwala abamu wafunawo kasente afuuka omuzibu tajjukira. Katulabe nga tumaliriza wano endala n'aziwa Kamusoza zimuyambeko okugula emmere n'ebyendya ebirala awaka kubanga tugambye nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Okugenda ku mulimu Tina yakeeranga nnyo mu nsowera ate n'ayingira mu nsiri eyo nno njogera kukeera ku makya jjukira ku makya ebaayo kawawa. Abaana abamu tebamanyi bazadde baabwe babayita ba anko ate jjukira kakati wano kye bagezaako gamba nti nno ku makya ogenda na kawawa akawungeezi okomawo na nsiri kwe kugamba nti no yagendanga
Nansowera nakomangawo Nansiri. Okugenda ku mulimu Tina yakeeranga mu Nsowera ate n'ayingira mu Nsiri kubanga essaawa yakolanga ze yakolanga ze bamusasulanga. Ekyuma Tina gye yakolanga kyali kya muyindi ayitibwa Mujabali. Yasasulanga bulungi naye nga abakozi be abakozesa okubula okubakutula akaligirigi. Omuyindi onaleka muyindi omumanyi akubuuza doing what there kola kyawo nti ate nkyawumuddemu wazze kuwumula. awo siwe tunakoma tukomaawo mu buzukulu wa Mutasingwa. Nkweyanziza nnyo olunaku olwaleero okubanga munnange ontwambuzizzaako munnange webala okubanga munnange otugoberera ku Canon Media Uganda. Olunaku olwaleero mutukkirize tukomaawo naye twongera bwongezi okujjukiza nti nno Canon Media Uganda gy'olina okulondawo era webala okubanga wagirondawo nti nno mu butuufu ejja okubanga ekutuusaako obutabo. Tugenda kusomera obutabo kano ke katabo akasooka naye nga n'ebyemizannyo mu ebiri ojja bifunanga n'amawulire amalala ageekuusa ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda. Nze omuzira Fumbe Yozefu Sebagala Kaso Kampanga nga nkugambye olunaku olwaleero nkoze ne munnange muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa Mulindwa Burhani Munagomba na Veri waffe Kala Amatendo Najjoche waffe bayitayo ziba nkokonjere mu bitundu eyo tetukunja miti mukunja balamu gweddaawo nze mbasiibudde mubeere bulungi mweraba.